Omuyimbi Alien Skin ayolekedde munnange ate emitala w'amayanja esayidi eno okugenda munnange ate okumwekebejja akawanga ate nga munnange ate King Saha wuuno atuyiyeemu freestyle munnange ate eyazzaakayo esayidi eno bamita Geminati era nga nsinziira ku Geminati Yogi ngenda kubeera nga ntandika munnange wali information ebadde etambula y'ey'omwana mulenzi munnange ate Alien Skin jjukira nti nno babadde nga bali mwolekeza munnange ate esayidi eno okubeera nga agenda kwekebejjebwa akawanga munnange ejjinja eryamukubibwa munnange ate mu feesi era ng'alabiddwako wali abadde ku fangoni ng'ali mu kusiibula munnange ate ne maama we wali. Naye munnange akatambi koogeza abamu obwama emigugu gy'abadde aweese munnange ate ku mugongo ate eno n'ateekako bino bi headsets bino ebinene era nga wabiraba ne bagamba nti no yiyi ate mwana mulenzi munnange ate akoze atya buli mu kwogeza munnange abamu obwama munnange ate ku mikutu egy'enjawulo esayidi eyo naye nga bw'ati munnange bw'alabise omukulu munnange ate omuyimbi Alien Skin era nga babadde bali mwolekeza era kw'ossa naawo era nga bw'olabaawo. Era nga atwaliddwa wali ali mu kwolekebwa munnange ate Kenya okubeera nga ku Aga Khan hospital munnange ate okubeera nga bagenda bamwekebejja esayidi eyo kati nno bwenti bwenkoze kankuggyewoko awo ngenda kubeera nga straight awe nga nkuweerawoko freestyle eno eya King Saha ate maaso awo nkomewo bannange omwana atudde mu freestyle bitya wali wonna kansooke nkakuwa ate ndyoke nkomewo. Ndi muntu wa wano mukonyi wa gito mukonyi w'ennanga oyagala muziki yes boss nkuba kubedemu oyagala kikuyimbire mukuwa nkuyimbira buli busigino paka buzino paka kuzaakaya kayimba k'ekika yes boss kayimba kazaakayo kayimba kamulwadde nakweyimbira omulwadde agenda awone yes boss njagala nnyo omulwadde wange oyo omumanya ayina ekizibu saakayo sisa mutawaanya omulwadde gumulumye kyokka talina nasuubi lyaddagala omugambo kujja ewaka amire empeka aweza kimu nti empeke zange zirabika nkadde kangade epya ezimuyambye ezimwongedde eddalu n'abaana abula kati bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde era nga bw'owulidde munnange ate ku freestyle eyo ekyagenda amaaso okutradinga wali ku mukutu ogwa TikTok munnange ate esayidi eyo bwe nti bwenkoze era nga ngenda kusaba vidiyo gimpe like kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga ate nakyo kikolerera ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe nti.